Kampala jakuwadde eziza riziki jakuwadde ssebo shereke kwenatodaka kadde weyongereyo mwebale nnyo mwebalire ddala nze Katerega Richard Mivule omubaka wa Paalamenti owa Mukono South addako era ekituufu ndiwamu oba okugamba ebikolwa byakyokulaki Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wesimye olabona lebo muvule okusiibulaga abasiraamu alhamdulillah rabbil alamin saba Mungu wazize akuze era muli basiimu olw'ekitiibwa ky'atuwadde ddala mu nnaku zino enkulu ezisembayo azikirwawo Nali mu Mivule webalize Mungu amuteremu baraka ku kintu kyonna kyonna kyateekako emikono era tumwagala nnyo tugenda kuyimirira naye 2026 ne bannaffe bunatasobodde kubeera wano tugenda kuba tubategeeza ku nsonga eyo. Wanasoma utayimuka tena. okwebaza okumpagira n'okunjagala nze Katerega Mivule so mwebalire mwebalire ddala mbasaba mukkirize ekitono kye tukabudde olwaleero abalala bali eyo amaaso gange galina bwe gakoma okulaba naye nabayo fensi tezisobola kwaidentifayingawo bonna abantu baffe bagenda era tutambula naye nnyo oyo buli wegenda
tutambula naye mukadde wange obati kingonyeeko kwesebo yimuka ajati mwami Mawanda sebo yimukako bakulabe yakodineta wamukyala n'amala poleti beri ntunge mwami bakavumite wawalina bannange waliwo omuvubuka waffe wano eyakufirirayo akayimba asaba akayimbemu kitundu ky'ekisoga bendobendo ly'ekisoga ninako mwami Kasumba yakulira abavubuka naye era tutambula naye nnyo oyo buli wegenda tutambula naye mukadde wange obati kingonyeeko kwesebo yimuka waffe ow'Ekatosi Town Council mwami Lwaga ono wawali Kaseta Nazibo wali Mukono South mwami Sentongo coordinator waffe mu Basumba Ekatosi abikabye bomba ng'ebikumi 3 ekyo Mukama ekisa kimbadde era mwebaza bannange mbakakasa enteekateeka zange ez'okwesimba ku kifo ky'obubaka bwa paalamenti kati ate zeeyongeddemu we tuba tubadde mu giya yakusatu kati tuli mu giya namba 1 2026 kagwage ketonyese olebulandi ekyo Mukama yakimikulira nze omubaka wa paalamenti owa Mukono South era nga kaweefube bwe tulimu okutumbula ebyobulimi njagala twala omukisa guno ne mwali Mayanja omulimi ow'enjawulo Abali Farmer ono Abali Farmer alimira mu kibuga Abali Farming okozesa kapoloti katono n'okungula n'okusenga akozesa yiika mu kyalo nolwekyo tusebo tuno yongere okutumbula ebyobulimi banamuguzi n'omukulu ono sebo mwali Mayanja njagala so ngakaweefube omu ow'okuyambako abalimi mu disitulikiti y'Emukono njagala okukwasa etombe eno ba Ajati Aisha ne munne okubayambako mu byobulimi Mungu abatere embalaga nga mugenda maaso n'okubyobulimi era mu ngeri ey'enjawulo sebo mukama wange ninayo ne bakama bange erimu ndowooza tuddeko abantu nkirira amakakasa nja bawa enkoko newe muba temuli mukyala naamala koleki nawe yimukabuka ng'ebiyumba bye byali bimaze emyaka 5 emitwalo 95 eri kiriini mu mwezi ogwa kakati Debuland tulina bisobola okwawanga nga balimi bannange ate nga mmantuukirira ne mugamba nti mukulu foundation ate era ng'omwaka ogujja ngenda gaba basaries eziwera 10 era nga bikanga ajja kuza namuwa enkoko 7 n'afuna miliyoni ze 3 eziri kiriini era bazimuzindikira ateekateeka okwesembawo kifo ky'obubaka bwa paalamenti olwaleero tubadde wano okusibulula baganda baffe abaisiraamu twebaza Allah olw'ebirungi byatukoledde ate era nga nange Katerega Mivule ateekateeka okwesembawo ku kifo ky'obubaka bwa paalamenti obwa Mukono South ngambye nti Allah alina byankoledde kampereko nange kyenziza eri baganda baffe betuwangalanga nabo kinajjukirwa nti mu byafaayo by'eddiini y'Obuyisiraamu mulimu omuntu wa Allah gwe bayita Ibn Luqayyim yagamba abantu abamu ku bawangalanga nabo nti bannange mukole emikwano nti era emikwano okusinziira ku Imamu Ibn Luqayyim ziyinza okubeerera ekimu ku biyinza okusobozesa okuyingira ejjana nolwekyo njagadde okwagala mikwano gyange bano betuwangalanga nabo mu kibuga olwaleero okubasibuula ku kubanga Allah nange abadde wa kisa gyendi alina byankoledde ne riziki akimpadde ate nzuyo ogenda mu paalamenti 2026 n'olwekyo okwagala abantu abanneetolodde ne bempangalanga nabo kirungi nnyo era yensonga lwaki olwaleero nabayise okulaba nga tusibulukira wamu nabo baganda bange abawangalira Mukono South n'ab'omu kibuga mu Mukono municipality mwekolera emirimu gyange salaamu aleikum warahmatullahi wabarakatuh gaba y'okusitula embeera z'abantu mu Mukono South nze nyambako n'okugabira abantu ebbomba n'okugabibwa abantu ebikozesebwa mu byobulimi n'obulunzi gabidde abalimi enkoko era nga nakagaba enkoko ziri 58 n'emmere
abennyambako okusoma ate era nga nina ne bennasakidde basabizo z'ebifula okuva mu mikwano gyange abazungu kakati abaana baweerera okuva mu nasale paka yunivasite nga abazungu be baweerera ebyo mukama katonda abinnyambye n'ampa emikwano joze nali mu ggwanga lya Amerika ate era nga nteekateeka okuddayo maaso awo nolwekyo emikwano mukama gyampadde nange kwe tusobodde okulaba n'ebyo ebyengera ala byatugemulidde kwe tutoola okulaba nga tuddiza ku bantu mu bitundu bye tuwangaaliramu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Erinnya Mukasa Beka bimusanyufu nnyo okubeera ku kagadi olwaleero olw'ensonga nti muganda waffe ate nga mukwano gw'abaana bonaleko Mivule abadde asiibulira baganda baffe abaisiraamu tulina okwebaza abantu abamubeerera omugengo era tubibasanyufu nnyo nga tumukasiimu tusaba w'ekisa Allah subhanahu wa ta'ala amuweereze olyatandise amutaase abalabe amuwe ekyasinga okwagala era okusaba abantu bafulu kausi bawalabiranga ddala Mukama Katonda akukirize ebiruubirirwa bye abeere omubaka wa Paaliyamenti owa 2026 walhamdulillahi rabbil alamin. Saba Mukama Katonda abatutambulize bulungi nga muddayo abeerenga abataasayo ebiri mu makubo abeerenga abatuusa bulungi eka. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kubanga waliwo akakajjawo kokusaba mwani mu sabuni eno naye olwayo ate sekyo kajjala n'omukulu olwo omukulu wa tonta mwamusaddaati naye mugalo lw'amaanyi baneekwabizi naye beebaza kubanga olwayo omusuulu mukyaku wano eno tuyita Summer Garden, Summer Health Club. Abantu bebajja ne bawumbulako ne boogera emboozi zaabwe ate era ne bakola exercise eyo eyogenda mu sawuna kale olwayo nga bagenda abazwa mbeebaza watugenda lunaku naye olunaku olwokubiri sente zimizaalo ziba ntono omutwalo omusajja zisala kaaga ezikyala 14 baino baaniriza ne bamaze ebaaniriza muvubuka ategeera omuvubuka ate muvubuka ategeera abantu bajja bagenda okulembera kale tumwayo leero nga member of parliament
Bansala Sensali Kawuna ebbanga abantu bangi bamanyi eyo naye mwanjukira oyo egenda kubeerako. Basaba obuwagizi tugende maaso twongere okwongerera ebizibu by'abantu b'omu kitundu kya Mukono South n'ensonga zaabwe tusobole ozikyusa mu lukiiko olukulu olw'eggwanga. Mwebale nnyo mwebalire ddala enjatwala omukisa guno nga wembereddwa akakisa kano mpe akazindaalo kano lwaleero okuzimbibwa kwe bakoze ki bwe bafubye n'olwekyo neyanza neyansoka mukama wange ssebo okwawukanako neero mu kibuga tulina constituency nnya constituency kyasinzemu abantu abali mu mbeera eza wansiko okusinga ku ndala ya Mukono South. Ate era nga nze ebizibu bya Mukono South mbitegeera bulungi nnyo era njagenda mu maaso n'okuweereza. Ssebo nzikiriza nkwanjulire oba banjulire nagabye ebbomba nga 300. Ekyo Mukama ekisa kimbadde era mwebaza. Banange mbakakasa enteekateeka zange ez'okwesimba ku kifo ky'obubaka bwa Paalamenti kati ate zeeyongeddemu. We tuba tubadde mu giya yakusatu kati tuli mu giya namba 226 kagwage ketonyese Bulandi. Ekyo Mukama yakimikulira nze mubaka wa Paalamenti owa Mukono South. Banamukuze n'omukulu ono Ssebo Mwami Mayanja njagala agamagezi nagakopa kule Bulandi kuba yalina African Foundation naye negamba kantandikewo Nivule Foundation. Nasoma byambeera z'abantu nekola project proposal nga nsaba ekitongole kya Youth Mission Korean Foundation kituyambeko n'abaana abatalina mwasirizi. Ssebo Bulandi buli mwaka nyambako abaana abalempa ebitabo ebikozesebwa mu ssomero abawera 300 mu Mukono South ne mu Mukono Buto era nga ebitabo nzembikaba. Mukama wange Bulandi n'abagenyi baffe naleeta pulojekiti y'enkoko eyambye abantu okwejja mu bwavu. Waliwo wano abakyala abampeera obujulizi. Mukyala Nabwami Mukako, Mukyala Nabwami weeyo mpunge pulojekiti eyo nga yakatandika nagireeta nga waliwo kye Bulandi Ssebo bampaddeyo abazungu okuva mu kitongole kya Youth Mission Korean Foundation bampaddeyo kasabezi naziwadde abaana bamulekwa era bali mu kusoma. Mwami Lwakayimukako wali omu weyongereyo. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Nze Kateregga Richard Mivule omubaka wa Paalamenti owa Mukono South addako.